Bano be bamu ku bagoba ba taxi e Wakiso nga balumbye ekitebe kya Town Council ye Wakiso nga baagala abakulu mu Town Council eno babannyonnyola ensimbi ezibasoloozebwa gye ziraga. Bano balumiriza abantu ssekinnoomu okuteekawo paaka y'Ekimpatiira olwo ne batandika okubapeeka ssente ze bagamba nti zibaggyibwako mu bukyamu. Notuuke Wakiso n'Owomusolo noddeeka kiri n'Owomusolo Busumka wambika n'Owomusolo naye nga tuli mu disitulikiti emu yawa Wakiso. Mwasinziira ku ki mwawanula mu kawaayiro ki mu mateeka agawawutofu omulimu kutandika okukwata emmoloka z'abantu n'okutulugunya abantu n'okubba ssente z'abantu. Bano babadde balumiriza abamu ku bannaabwe okukolagana n'aba Town Council ne beefuula bakiwagi ne batandika okutulugunya bannaabwe. Ava mu kucyoga tumugyemu alina akamereke alina akafuluusi lwaki muleeta mu paaka ate anoonye ssente zimuzayo eri emabega gweoteka akapande muntu alina kutikkulirawo. Wakiso bakola olukwesikwesi ne bateekawo paaka oluggya lw'ekizimbe ne bagifuula nti paaka ne batandika okutulugunyiza omwo abantu n'okubasaba ssente eza paaka yuza ate nga tulina olwedde omusolo gwe tuwa ogwa paaka yuza fee. Era bano beemulugunya ne ku bukulembeze bwabwe bwe bagamba nti bwa Kimpatiira. Tukuŋŋaana ng'abatakisi nga bw'otulaba wano ne tugamba nti olwaleero tulonda chairman waffe agenda okulembera paaka yawa Wakiso tekibangawo. Beevumbye akafubo n'abakulembeze ba Town Council ne babeerako bye bakkiriziganyaako. Aba enforcement abali ku makubo twagala tuve wano nga tukitegedde bulungi nnyo kubanga okujjako nga banakyegaanira wano bagamba nti bakozi ba Town Council. Bwe babanga ddala bakozi ba Town Council mwabawo amateeka ki era twagala tuve wano tumanyi okulaba ku kaadi zaabwe. Mujja musaabaze yingira mu paaka teri kusooza kwadde 10 n'eki tebakujja kwadde 10 okuleka ng'otesemu abasaabaze. Era aba Town Council bannyonnyodde ekyabateesaawo paaka eno nga bakyekuusa ku kalippagano k'ebidduka. Paaka eyo bwe yafunika tujjodda weeri yamulaba n'akisidenti zakendeera. Congestion zizali mpitirivu ku luguudo, accidents nyingi, ebintu by'abantu bigula tebiina we bisangibwa ne tuteekawo ekiyitibwa paaka. Wabula era basabye aba takisi bano bulijjo okukkiriza enkulaakulana n'enkyukakyuka. Entalo nnyingi ezizze zibawo mu bagoba ba takisi mu bitundu eby'enjawulo wabula nga zisinga kuva ku bukulembeze n'ensimbi ezibasoloozebwamu kye zikola. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.